munywanyi gwantegedde agatawunyiza vumbe kkiriza olunaku olwaleero obeeko by'otegeera. Obwakabaka bwa Buganda nga buli mu kasattiro bugezaako okubanja Ssaabasajja Kabaka yonna gye yeekukuma afubutukeyo. Abangi batere bamukubeko ebirozo wama batandika okweyagala nga bwe gwali luli eri. Kkiriza olunaku olwaleero nga ndi wamu ne mukadde wange amanyikiddwa nga Ssengule Bossa mu Nabusiro, omukenkufu w'olulimi Oluganda kaluwoomya ku Ssengendo Nabulamu. Tukutuuseeko omusambwa ogw'ebyafaayo oguyambako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okulamula Obuganda. Olunaku olwaleero nategeezeddwa tuyinza okuba tugenda mu maaso nga tegukyayogera nga gwasirika olw'ebiteeberezebwa okuba ebitali bulungi. Ssengule Bossa weewaawo we bakugobanga ojjanga n'olya yakuyita luguna miryango, naye abange njagala okubategeeza nti sambuza munywanyibo bwe zitakusuza njala zikuliisa bunyaala. Mwe mwafuna omukisa, mwafuna mu Nabusiro lunono gwe tuyita ogwa Nanteze e Bulamba oba ogwa Dyabe. Kale nno bw'obanga oli mu kuyubuluza nsansa obanga mu butuufu oli kuzaakayeya naawe agezaako okuteeka olulajje mu kazingojjo, sooka obisse mu nsuwa, sooka obinyikeko mu nsuwa, ate ojje eno oteekeyo omwoyo oba osseeko omulaka ku bino ebyenvumbo bye twogera. Bagamba bye ebyenvumbo ebyogerwa mu kyama 22, naye ku luno tugenda kubalirira amawatangululu kubanga ebigambo byo maluma tegagwa mu kamwa, era nzize nsembekedde nabyo okufaananako amasaamu amatenzi ago amasaasi n'amatuzi bwe gasembekera mu kisembeeko ekya Musamula Buleebo. Weewaawo embuuyo oba byogokozo bwewulira nga wamma abatulago batandise okukasuka amakooba nga naye etandika okutenga. Olwonzi omunyumi atalojja birooto ate nninde ki? Nze Musisi Bossa mu Nabusiro era nga ntandikiddewo wano mu kanyomero kano akagenda okubasonsomola okufaananako erigwa y'ettofu. Weewaawo munywanyi, kkiriza abantu bange abagoberera enteekateeka ku Export TV YouTube channel, kosa ne Omwana Soda Facebook page, kosa ne TikTok ey'Omwana Soda n'eya Expo. Kkiriza obategeeza olunaku olwaleero amaanyi ameekusifu, ebyobuwangwa, omuzimu kansangwawo oba omusambwa ogwebagala ejjoba lya Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okumuyambako okutembeeta ensonga z'abazzukulu ba Nambi kosa n'ekintu. Obadde okimanyi nti nno Kabaka wa Buganda bw'aba alamula Buganda waliwo amaanyi ag'enjawulo agamukulemberera nga alina n'omusambwa ogumubuulira oba okumulabula awamu n'okumuwa ku magezi. Omusambwa oguwabula Kabaka ng'alamula ogumubuulira nti kati kino kikolebwe, kino kigaane, kino kigaanibwe, ogumanyi? Omusambwa ogwo guyitibwa ggoggoggo. Obadde ogumanyi? Kale sigale nze Musisi Bossa mu Nabusiro, omuwandiisi w'ekitabo Olulasangeye, ekitabo ekijjudde ebigambo by'olulimi Oluganda. Luli lunaatawoneka nga ekkalanda ly'omudungu oba lunaatawoneka ng'ekkalanda ery'omudungu. Wamma kyegulireko osaana kukyefunira. Ate nammwe abaagala okusoma olulimi Oluganda okubayigiriza olulimi Oluganda, yita ku ssimu yange eri 0781599343. yeeyo abange bagamba nti entungo y'omugole tebeeremu nemala omuzigo mu mpomero. Ngenda kubateera wano kubanga omuti gutamakoola, ate bwe bakutenda okudduka oyisa woosula, oba gwe batenda okukomaga akomagiramu n'ensambya. Ntayi kankome wano, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Neeyanzeege Mutaayi okubangula obwakabaka bwa Buganda, abazzukulu ba Nambi abaliwo abalibeerawo n'abalibaawo nga tumaze okukkirira ekaganga gye tutambuliza obugongo nga obwato. Nze Omwana Soda, akanyomero kano kagenda kutuusibwangako ku mikutu gyange gye nkutegeezezza mu kusooka. Bw'anaakanyumirwa ennamba z'essimu kweziri ogenda ku followinganga munywanyi wange Ssengule Bossa mu Nabusiro ku Facebook akozesa Olulasangeye, ne ku TikTok Olulasangeye, ne ku YouTube Olulasangeye. Osobola okumunoonyako wamma n'oyongera okukenkuka mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka, olulimi Oluganda olwafuuka ennyingo eyunga buli muntu asangibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Mukama Katonda omulungi Namugereka Ddunda eyawanika eggulu litalinaako yadde empagi, munzikirize anganye obulamu abubampeere, ebisima byonna bye mwagala byonna abibampeere, abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Wangala Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda maaso moogi. Export TV to the world.